Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Ba Bruce Lee ekisooka bakuze bakaziye nentera nnyo kyogera nti music atambulira mu biseera obeerako ne time yo bwekulema okukozesa ebeegenze ne bwotwesibako otya ng'obudde buyise ne bwoba omanyi okuyimba music atambulira mu time so kati abo n'obasindika leero muddeyo mu studio nkukakasa neba nakola oluyimba nga oliko wa producer munana terusobola kuvuganya kubaana nga basumuludde wane ndo terusobola kuvuganya because test zaabwe endala nnyo. Lilian ali mu direction endala bwe bayawukana ayimbira ba corporates bwe tugenda Shiba manya Cindy ali mu direction endala uyavuganya n'abashiba bato simanya biki akubaraga ona ayimba bibye noli ali bibye kati wobaleta n'obagamba muginyire studio leero era bajja kuba bajja sanga obuzibu okukwatagana okola oluyimba Bobi bwe yadayogedde 30 billion kati maybe izo kuba the slip of tongue nagamba ngadayi nagamba 30 nagamba 30 oba si kyekyo nga ye alina information nti 30 wadde mu mwaka funa komeka 13 waki Bobi Wine position gyalimu asobola okubanga asobola ofuna information fe gitasobola kufuna sina position gyalimu bwe bagamba nti gonya ize kubulidde ebifa mu nyanja gwe Brian tosobola wakanya gonya ngekubulye ebifa mu nyanja kubanga gyebera eri mu position yokumanya ebifa mu nyanja okusinga gwe kati Bobi Wine position gyalimu ali mu position yokumanya sente entuufu Bobi Wine position gyalimu angejabera ku nnyonyi buli kaseera abera ku nnyonyi alina ababaka mu parliament opposition yasinza opposition kubeera opposition leader asinga obunene mu ggwanga kitegeeza abafuna information eri exclusive anti ayizo kugamba leero tulabako 13 newaite ebbanga tone wafulumya yeddala 2 nizimana nezigande ne bagamba nti teziwezeze nabagamba zizali zitite balikude basoka bawayo 13 so nakyo kisoboka naye statement yokaji nabyemu etaraddeko bukakafu kugamba nti 30 billion nenge solo kubanga yabadde nansobi kitegeera Matilda tubuulire banga twala bano Eddie Kenzo nga mukambwe muzibu ngenda kwawukanamuko ne mwami Ronnie Mark kubanga ye okusinzira ku bibadde bitambula tebibadde nga Ronnie Mark wabadde explaining waneno nengeri Eddie Kenzo gya replying mu speech Bobi Wine gye yawa era ebadde tefaanaganamu ye Ronnie Mark yenga ye kyabadde ayogera it is very right maybe that is how Bobi Wine should have made it seem like yengeri gye yandi deliverinzeemu obubaka bwe okitegeera naye ndowooza that particular moment teyakifuna oba kiraba like teyakikola bw'atyo nga Ronnie Mark wabadde akikola ki akinnyonnyolamu tibannanga sente babadde nnyingi nnyo temukola ki yagamba zino sente mwagala kukola ki ezo sente zibali mu kubawa bandi badde bazimbamu amalwaliro 2 isn't that what he said yes kati ekyo kibadde tekifaanagananga gwe kyobadde ogamba kiba kitegeeza they shouldn't give you that money at all tebazibawa ezo sente bazizimbemu ki amalwaliro ago ezo sente zisobola okuzimbagana amalwaliro lino na lino sente zisobola okukola ki okuzimba ki okitegeera zisobola anti nga kyategeeza remember zino sente zibadde zikyali mu lugambo nti kuba Kenzo yagamba tebana bakola ki kuzibawa okitegeera kati ye ng'alaga nti ekifo ky'okuzibawa ezo in fact ng'alinga aweereza obubaka eryo yateekeddwa okuzibawa azidiverting aziwe baneno ye kyalaba maybe ekirimu ekyo yagamba zisobola naye nga tulina okubeera very clear mu nsonga eno n'amalwaliro tegali under Ministry of Health eina budget yaayo okola ebintu ebyo byonna si kyekyo kati era ezo sente zibeera era n'abeddwaliro babeera babawadde extra era n'abali mu Ministry of Health nga balya era nabo baba bagenda kulya ezo buli lwa nsonga already budget yaabwe bagibawa ng'ezo sente zonna zaba budgetinze nga bo mu ntegeka yaabwe ebeera emala that specific facility nti budget ya Ministry of Health let us say it is 20 billion baba za amalwaliro agagenda ozimbibwa agagenda okubeera renovated eddagala eppya tugenda okukola research tugenda teeka mu sente meka abakozi b'eddwaliro abasawo bagenda kuweebwa meka there is a plan there is everything before they are given that money kati era sente z'abayimbi zibeera tesabaweebwa
lwansonga bo their budget is covered oba kitegeera kati oba baneeno babawa bilioni 10 nga ze basaba and it is supposed bayino zibawo lwansonga ekisooka kyali kibaddewo Abayimbi bawa sente okubaweza sente baade bazibawa naye nga teziyita mu budget no nga tebiri official ngamba ekintu nga kiri official nga n'omulonzi bulijjo baade bazibawa yes omuwi nga ziyita mu mikono emikyamu naye nga edikenzo n'ekibiina kye okiraba bageza anti bebbo naye maybe ne edikenzo nga ye bwe yazze mu kibiina kye kyekyo bambi kyakulembera ekya federation baze ne bakituteerako at least I'll give him credit with these people nti tebabitadde mu kyama babirese babiraze eki public twatandika bwe tututuusewo wano this is what we have achieved so far era n'olwekyo wakyaliwo ekirala kye tuli mukola kye tukyagenda mu maaso abadde agezaako nnyonyo keeping that whole situation open to the public okitegeera era nze awo muwa credit era nze nabadde ndabya ddala nga Bobi Wine was really very unfair to the music industry because him as a person that has been in music yali abaddekawo nga maybe he also wished such a thing was there okitegeera kakati wabeera ng'omuntu mulala ali mukikola sisuubira nti yabadde alina n'okukireeta as a way of criticizing but rather as a way of appreciating banange munange tumpulira federation bali mu kulwanyiganya project bweti ne bwetu mwebale nnyo nawuliddeko olugambo mwandi kufuna bilioni 3 naye bannaye mbadde mbasaba sente zo temuzidiibuuda oba okitegeera that would have kyandibadde kiraga mo support okitegeera support kiza obutalaga nnyo sense naye support nti oli naffe oba okitegeera kubanga Bobi Wine okuva emabega badde ng'alaga gavumenti fe abantu abasasula emisolo sente tetuzikolaki tetuzifuna tetuziraba bali mu kuzirya bazegabanyizaamu kakati nawo gavumenti eraga omuwi w'omusolo akasente ke yawadde katugenda kawa industry bwe babeera bawadde industry ezo sente naffe abantu tubeera tufunamu omuntu yenna even people that ndabira ddala nga kiba kigenda bakigonzaamu ku bintu ebimu naye ate Abayimbi bo bagamba tebazisaba ate nga tebazisaba bye basaba tekwaliko sente no sente webabeera bagambye bataddeyo budget what do you expect if you give someone budget yali sente zaade zakukolaki kasiri atubule sente zaade zakukolaki okusinzira budget yadde yakukola kikasiri temunvuvuba temusindika gye mwagala kyotegeera temusindika gye mwagala wabula nze just kyenjo bagamba kimu Bobi Wine y'omu kuba OG mu ndongo eno gutosobola kibuusa maaso OG tamwekozesebwa mu America barapa nga bagamba nti old gangster yaliwo nga tetunnabaawo okitegeera Bobi Wine okubeera OG mu industry eno kitegeeza abaddewo n'alaba ebintu ebyenjawulo industry bwe zeetambula paka nakati y'omu ku bantu boyinza okugamba nti bamanyi ebiruma abayimbi okitegeera tumaze ebbanga ddene waliwo n'abayinako ekirowoozo nga bagamba abayimbi babafunire ministry eyaabwe lwaki baayagala dde abayimbi bajje mu system creative industry abayimbi ejje mu system ebe ng'emonitoringibwa mu system era ng'eyambibwako kibadde tekinnakiivingibwa ekitegeera nga Matilda wakugambye nti Ministry of Health ejja neeweebwa budget eyaayo negenda nekola byekoze ministry y'enguudo neeweebwa eyaayo negenda byekola byekoze tetujja discussinga byebeekoze naye ebeeweereddwa kitegeeza eri recognized ati industry ebadde tennaba recognized nti tebasobola nagiteesaako giyisa mu supplementaries eza parliament kitegeeza bw'eba etuuseewo nebanga esobola oteesebwako eyite mu system ekyo kyokka kiteekeddwa celebrating bakitegeeza gye twagala okulaga tukola ki tulabayo nga tetunna discussinga butya bwe bagenda kikozesa tulina osooka okukkiriza amazima nti batulese mu system sente ze mu discussing ezibadde nga zibadde zibaweebwa bbali era ng'oli azirya n'amanya teri kijja mukolwako olwaleero we ziba nga ziwaweebwa mu system yenna anaazirya system esobola omukwata gwe nga leader of opposition gwalina akakiiko kakosase kitegeeza osobola olondoola n'omanya sente ezajja mu industry ozituuseewa kati oweebweddwa omukisa okulondoola tosobola kulondoola saleze yabawanga mu kashi era kyova olaba omu asobola okuga nti president yampa kasiimo kati wano zizze woosobola ozikola ti ozirondoolera first of all congratulate them
nti industry etandise okukola ki okulabwa matyazi wakyaliwo ebitakola ki ebitanatambula bwe tutandika kwogera ku industries ziweebwa ssente nga tezikola bituufu mpitirivu ministries eziweebwa ssente nga tezikola bituufu mpitirivu kati mweyammwe ng'emaze okusembera muyina okutuula ebbali nga temulina mu kamera mukole ki mubeeko bye mugonjoola okitegeera si kujja kwekubira wano whoever industry fenna tugimanyi etambulira nnyo ku mawulire olina okubaako kamera Bobi Wine asobola okuba nga azze n'ayogera ku industry ng'akimanyi mu industry nejja kuba eyo abajja okumuddamu basobola okutambulizaawo amawulire g'abaawo nga bwe kiri nti olwaleero tedisikasinga birala tudisikasinga ki tudisikasinga bo abo abatugamba lwaki twasazeemu kano fe abali mu entertainment wano weewali ekinyusi wetwagala weewali ku saidi yaffe for the first time nti industry eweereddwa direct ate neeweebwa mu butuufu kati gwe zirye Bobi Wine eri tujja musaba nti owaaye basindikire kosasa ekole enyenyemu okitegeera naye ng'ekirala kyensobola okutunuuliramu nze nabadde omu kubakkiriza nti Bobi Wine ne Eddie Kenzo nsobola n'okugatta mu Jose Chameleone bebe nsobola omujjamu kati okusinziira ku information gye naakafuna bali equally selfish eri industry ensonga lwaki endongo y'awano tennaterera nakuba nti eri recognized ekisooka tuteekeddwa okukakasa bano abali mu gavumenti nti tusobola okutambuza eggwanga ne tulyongerawo nga tulitundira mu ndongo yaffe ekigendo tuyamba oditunda ye product gye tukola ki ekikola product yaffe twegatta abawandiisi baproducer n'abayimbi ffenna tukimanyi nti mu nsi muno abantu abasinga obutabeera basanyufu maaka asobola okubuulira be bawandiisi n'abayimbi be bawandiisi ne baproducer tusooke nga tetunatuukayo be bawandiisi ne baproducer lwasonga royalties zaabo tezikola ki tezibaweebwa bayimbi kitegeeza nti baproducer abateekeddwa producinga sound si basanyufu basajja abantu baliyo beeryankuta naye ng'emirimu bagikola negikola ki negitambula n'alulabako nga lutambudde gwe buli mwezi YouTube ekwotya Spotify ekwotya naye ng'ezize tozimuwa kyokka nga twabannyonnyola nti newoba tozibawadde naawe tebazikuwa egyo emikutu girina 15% gye zitemako ng'eteekeddwa genda mba producer n'abawandiisi singa muba temwabateekamu era tebazibawa bazisigaza YouTube sente ezo ezikozesa okujja mu mawanga ga Afirika n'ebaako emisomo gyetegeka ne symposiums ez'enjawulo kubanga zibeeraawo nga bw'onoowulira ti sente bazisindika ministry n'etazikozesa bwe ziddayo bagiyita oba consolidated fund tezituukirayo ddala eri waki waggulu kati n'ezo ze mubamye tezikola ki tezibaweebwa nammwe nabali tezibaweebwa ne muli bannanfuusi nnyo okuba nti temusobola kkiriza atilisiti baziwe muddugavu munno than okuddayo zisigale mbaki mbazungu njagala okukyalenjinga Bobi Wine Eddie Kenzo ne Jose Chameleone mutuyambe muddeyo ku baproducer abakozeeko n'emirimu gyammwe mubasayiningire royalties zammwe ate mukipublicizing era abajja babalabireko kino nkijja ku St Andrew producer twali naye ku live emu najja n'agamba Bebe Cool yazze n'atusayiningire royalties zaffe n'azikola ki spreadsheet n'azituwa era kati ulinda ku mukiga kamale ekyange Uliriza kamale ekyange era n'amala n'agamba kati n'ennyimba empya ze tukola nakyo bwe kikola ki nakyo bwe kiri kati obwe twabadde ne Lokandi David n'agamba Bebe Cool yaddamu n'aligestaringa music we bwopya ng'agenda kukozesa Sony nga publisher n'ayita producer Ronnie ne bamusayiningira royalties ze era ne ku nnyimba empya zonna spreadsheet yatandise okukola ki yatandise okukola okitegeera at least singa abo bantu bonna baproducer bazenga bakola kibakaba nembuza St Andrew muyimbi kyo omulala yakakikola nangate tunnafuna omukisa gwa mulala akikola ki akikola oje kwogera kikyo kamalize ekyange wabayogera ku kamalize ekyange wamala bayo wange ne ngwabya kamalize ekyange olaba ekiriwe olaba barondi makabe bagala okudisoose nga tebagala mazima gano tugogera kubanga galuma abasajja bali mu ndongo abayimbi bo bakola gwakka ababuziga bwa kirogo naye bali selfish fenna tukimanyi togenda kwagala producer kolere sound egenda vuganya na Burna Boy nga yenjale mulumo wa Burna Boy yalidde togenda kwagala producer kolere kyakabi nga ina kubeera bega gyoli twagala obakwate obawe royalties zabo nayo bakole kibakole singa kino ekintu kinaatuuka nga gavumenti era batuyina numbers nyingi abawandiisi bagamba ki mutwe copyright ba producer gye bali bagamba mutwe copyright abayimbi bagamba mutwe copyright n'abakubi b'ebivuga namba ejja kuba eyingi wadde ate gavumenti yagala nnyo abangi kati wano wetunasigala nga mulwana mwekka kubanga abalala balina ofuna temwaba wakiba kikola ki kiba kibi tulabyeko baproducer bangi abakaaba
tulabyeko Washington ng'akaaba mawulire, tulabyeko Nashwana ng'akaaba, twalabako Kalifa ng'agugula ne Shiba ku lw'oluyimba. Linux namwebuuliza ng'omuntu we namusiikana. Ne mmubuuza naye olina royalties ku nnyimba ze wali okozeeko nga talina. Kitegeeza naye alina kusigala ng'akola ki ng'akola. So gino emirimu continuously mugifunamu ne bali tebagifunamu. Kati nga mubaze okujja mu baba streamlining mutandise okujja mu supplementary. Kitegeeza muyina omukisa ogunajja mu budget. Kirini yo house mutereze fumbiro. Libasange nga mwetegekethani okwerumaaluma ebitagattako. Spreadsheet teriko bya budget. Weba bakufuna sente zawe basobola ozifuna naye ba budget tebayisiza mu supplementary tebamaze tebayisiza zimaya ku copyright, they can still get their money, the producers. Kati badde nkusoka kugamba Bebe Cool binaye bakugamba bakulimba. St Andrew Ronnie bali ku timu ya Bebe Cool. Era bo balinga ba managers ba Bebe Cool. Ekyaroni si yakingambye muntu mulala yakingambye. Ronnie Mark wati nkugamba bwentyo. Bebe Cool abamwandikidde nyimba bangi. St Andrew awandike kyali wange nno nyonnyo na pereza ne ku sente nendi yako so no kulaga messages ze. Ajena nampa ku sente. Kati kambuze kakati kakubuze nadda kakubuze kati okuwakanya St Andrew nga yakyeyogerera. Dhani lwaki tosoose n'omubuuza ne tutakupa neddako n'ogamba ati yangambye yabadali analysis tulina okuweyinga ebintu towuliza St Andrew kyagambye kiringa lwaki kati ffe tukola interviews n'abayimbi omuyimbi bw'ajja n'abayinterview situwala kike kyangambye tugera kweta St Andrew kwata n'empeyinga byangambye bituufu oba si bituufu nakolako interview ne Shiba amala ampa story ey'obulamu bwe we namaliza ne ngende ekawempe ne nnoonya abantu abampa story entuufu paka ku boyfriend we yamuvuganga ku kipiki ngenda okujja okukola story nga ne bali mbaleese bonna bonna ne beyasulanga n'omu ruumu nankubira simu nga shewede n'angamba obajjeewa abo obajjeewa lwaki nti gwogenda kumpa story ngeri edited kati ate nze njagala story entuufu kitegeeza sigenda wuliriza bibyo gwe byongamba Shiba oba gwani kati St Andrew ngezako kulaga nti tali mu position ekuwa infe kwata ku Bebe Cool because ali ku team afuna musala abawandiisi Bebe Cool ennyimba ez'amaanyi webali bakubireko essimu obabuuze mwafuna spreadsheet kale tugenda kweta St Andrews producers ofuna sente ze ne wankubadde nga tamaze kulinda simanya copyright simanyani lwaki ayina osooka y'okufuna publisher ye because bano aba collecting sente z'abayimbi asisi bagenda collecting ez'aba producer aba producer inafuna publisher omuwaki at publisher omuwa spreadsheet ate bazigaba bulijjo bazigaba bulijjo kati mbadde wati abayita ne babagazi yango signing buza atini kati bamusigning spreadsheet muyimbi nga kinaki bangi kumpi bonna baja basigning satemuyimbi agana Run never producer tebena ba publisher Run Mark nze nalina producer amanyi mu ggwanga ano nangamba abayimbi bano ojja spreadsheet embozi bwekoma alimba balimba muleke kupininga abayimbi basigninga spreadsheets just ba producer tebena ba publishers kabere ne simu jaliho mukubire mubuze oyina publisher akunganya sente zo tamulina muyimbi ne wa spreadsheet era akomana yawo because if ba distributor sibo bakunganya sente z'abayimbi zama za producers tukunganya z'abayimbi zo stories zidafugera kuzogera ku mangu tuzikubirire muulide byabaddeyo so tugendeko omwana awolereza Bebe Cool oyo tugendeko wano twalabye Bruce Lee's week ewedde we bakoze batukire kivulu what should we call it the union ne baddamu n'okuba omuziki abantu babaddeyo bangi nnyo awo nsiza okubuuza ekibuuzo kino okwegatta kwabwe ne baddamu ne bayimba abasatu okukwatagana kwabwe waki okwesanya ekigambo ky'okwegatta kyonna kyekimu oyagala kola kale okwegatta okwatagana kwabwe okwa Lilian Mbabazi mwe muli Jack Chandu mwe muli ne Cindy kijja bakolera oba just kiri awo bwekityo kansokere wa Kasige kiyinza okukola ne baddamu n'otukuba omuziki ne baddamu butooni ne tuddamu ne tulaba Bruce Lee's empya n'ekikuba naye waliwo emyaka egyo mu kukkiriza okwange ndaba nga kiba kizibu abantu abo bagatta olwaki bakuze balinamu ku ntondo kati balina ntondo emyaka gyegyo ekirala abakyala ebiseera ebisinga nze bansobera obusonga obubaawula bwa kisiru basobola n'olwana ne bataawukana oli n'asiba enviiri empanvu ku zoono ne kibayombya ne baawukana okitegeera ekirala omuntu yenna abo abantu okubeerawo ne bakola kitegeeza bateekeddwa okubaako omuntu abamanaginga nga bamuwa respect bamuwulira
ebimu ku qualities z'olina okuba nabyo olina okuba nga olina ssente ezaddala kitegeeza bakweguyako ekyo bakimanyi nti n'emmoroko oluusi ze bavuga ezimu gwaziguze osobola obbayita mu studio ne batuula ne bawulira kubanga nobatuuza obutuuza okukola production bateekeddwa okuba ng'abatuuziza basobola omukola kyo muwulira olwaleero kyangu nnyo okubagamba nti mukeere ku nnya omulala najja ku 7 okuvimba banne obalaga nti ye w'amaanyi okitegeera kati awe wasobola okubeera challenge zaki z'okugamba nti obuddemu bakole ki obakwataganye naye wabula osobola obbaleetanga ne bakubaziwa noofu ezo nti bajja ne bareunite nga ne bakolayo sho ne bakola sho kitegeera naye kati nga bamaze okulinnyako mu mazzi nga bo bokka buli omu amaze okugeetesitingirako eri ajja okukkiriza nti bano mbadde mbasingako musobola n'okudda mu ndagaano nga yandiyagadde abewankizo ku bo era ekirala ekijja obba wa challenge nti aba ayinza obutakiwa time kuddamu kukola nnyimba baziwe obudde zitambule kubanga abolodde abadde ayina ezize zakola nezikola ki nezitambula ku speed kati wanalabanga abakola ki abanga addamuuko emabega okitegeera kati nzawo wokka wenda bachallenge nti ebiseera ebisinga ebintu ebyo birabanga ebyangu naye ebituli tebizibika okeera ku makyo okugamba nti kino basobola okyesonyi basobola okukola tibasobola okukikola okitegeera nti osobola obatunuulira ku stage kati nga bayimba naye era osobola okukiraba nti basobola okitegeera nti era n'osobola n'okukiraba nti mulimu obumulumulu obuyinza obutakola ki obutabulamu wali we baayawukanira baali bawala bato ng'ate n'ebizibu balina bitini olwaleero ku bo kuliko alina famire ng'eri steba agiragano giraga nti alina omukyala omwami n'abaana ewaka kitegeeza peesi ye kwagenda oyiribira esobola obutaba ey'abano alina obuvunaanyizibwa obulala obumugattibwaki ne bano balina abaana okitegeera tebalina kale sijjaga nti tebalina naye tebatulaga nti oba balina abasajja ewaka fenna tukimanyi ti wabaawo ebikola ki wabaawo ebikyukamukko kitegeera nti abantu bano kiba kirungi ne baddanga ne bakola reunion ne bayimbako bonna naye okubagamba nti obazzeeyo nti brandi eri wamu bateekeddwa likodingira wamu bateekeddwa kuyimbira wamu bateekeddwa kukola ki wamu mu ndaba eyange ndaba nga kiyinza okuba ekizibu simanyi bo basobola okukyalenjinga ne bakikola naye ndaba kiyinza okuba nga ekizibu okitegeera so nze kyenandiwagidde basigale nga badda bakubezi wano n'okugiza yonna nga brand ndaba nti ebigendo gikyalenjinga kati bingi n'okusinga byali bikisobola ogikyalenjinga luli kasiri omanyi abadde akomendigiza abawe essuubi toli bawa kakati nze kyegenda okwogera ku ba blue threes ekyo badde obuuza nti oba basobola okuddamu okukwatagana badde mbayimbe as a group kunzi tekisobokerako ddala olwansonga olaba ekintu ekyo naye Arsenal no baba bagiteebye eno she neekolebwa kakati nze mbadde ngamba nti ba blue threes right now wetwogerera tebakyasobolera ddala kuyimba kubeera nga bayimba as a group okitegeera basobola kino nga kye bakoze ate nga si kya buli kaseera oba okitegeera nga wayisewo ebbanga omanyi lwaki no kati olaba ekyo ekintu kye baliko nti tebazze as artists tebazze as artists nga onaalaba nti omuyimbi azze anonya fame anonya kubeerako watuuka they are not looking for a career okitegeera they are not building a career rather they are reminding themselves twali tutya okitegeera bwe baba bazze oyimba tebayimba ng'ono omuyimbi ng'obawula abano abaana ba kendo aba Catalayan kando nti bo babeera bayimba they are singing with their lives olaba no wajja omugaati wayagalo there is that kind of motivation nga n'emirimu bayina ekyokakasa kati baneno tebakyakakasa kati music waabwe tabeera interesting music it is just music gotulanga ogamba I went for band and they sang for me but you're not going there to like get to be impressed tebakyayimba ku impressinga bayimba banange zezolo zetwayimbanga okay ne muto like mwejjukanya nga olaba Abayimbi 40 bali mu kujja mu Uganda nti tebali mutuwa kye tutalabangako bali mu kutujjukanyamu they are giving us memories je twali ba blue threes bayimba nali mu class ki nali nkola ki at that specific time tebakyasaa kujjanga abayimbi abakuleetera sente nnyingi ennyo and then another thing why they cannot even tebakyasaa kukwatagana lwansonga mu bo
mulimu kati nga olaba Sindi okiraba nti Sindi ye abalimu teetagana kukyeyogerera ne oba obalaba babadde nga babalaga ku social media nga they are practicing ng'obalaba she's the king herself oba okitegeera ng'abalimu but you could see ng'ate nga si yakikola nti intentionally but because abaddeko recently abadde avuga okitegeera ng'omulaba she's like doing them a favor okiraba like tebaliwo olabira ddala ng'ali mu bayamba oba okiraba kubanga kakati nga Lilian Mbabazi abadde taliwo ku mapya abantu abali very competitive musically then Jackie Chandiru omulabi mukyala wattu like babaddewo nga genda maaso Matilda si mu bubi naye nga mu bonna eyabadde mu ba Blue Threes gwe twabadde tulaba nti in fact eyatusindikiriza ennyo n'okujja yabadde Cinderella oba okiraba kuba yabadde aliko kati nga twagala kumanya gwe banabanga abagenzi bujuke wabaddewo no bifu Smile Lilian yeefuulidde Cindy okitegeera ali ne Shiba ate kakati Jackie Chandiru twawulidde ali just ne Cindy ng'olaba kati bo we bakikoze era nakyo it was sort of harmonizing okitegeera oli bwe yazze ne bayimbamu ne tugamba bambi I don't think they are beefing bili byali bya just battle they can still be a team nenga they cannot come as a team that makes music for us why ne Brian agaye kagulewo ekipala awo akiguze ekipale ekipale mwawugira sebo si kyakuuga mulabi yanyi nengere gyakikebera nkitega kigenda mu show wa Blue 3 ekipale ekyo mugala ekoli kijjiramu wano nkola byokigulaawo ensonga eri bwetyo wamma ba Blue 3 ekisooka bakuze bakaziye nentera nnyo kyogera nti music atambulira mu biseera obeerako ne time yo bwekulema okukozesa eba egenze ne bwotwesibako otya ng'obuddewo buyiseewo ne bwoba omanyi okuyimba music atambulira mu time so kati aba n'obasindika leero muddeyo mu studio nkukakasa neba nakola oluyimba nga luliko wa producer 8 terusobola kuvuganya ku baana nga basumuludde wano terusobola kuvuganya because test zaabwe endala nnyo Lilian ali mu direction endala bwe bayawukana ayimbira ba corporates bwe tugenda Shiba manya Cindy ali mu direction endala uyavuganya n'abashiba bato simanya biki akubaraga ona ayimba bibye n'oli ali bibye kati wobaleeta n'obagamba muginyire studio leero era bajja kuba bajja sanga obuzibu okukwatagana okukola oluyimba abakwatagana because you're not the direction endala ekirala wekiba kya sente nze ndowooza kisoro bakolera because abantu kati bakuze nabo abali abatonga baavu kati saawa eno bagagga balinamu ku sente so kati obairo manya nti Kasiri waba yanyumirwanga Blue 3 naye by then yali ku ssomero nga yala mani kati alinamu ku sente asasula naddayo ne yejjukanya so nze ndowooza bakuze ne generation yaabwe n'abantu babakuziza kati balinamu ku sente baso kitambuza nga bafunamu ku sente ate ne babanga bakolayo concert buli mwaka naye ekizibu kyokka ekyokukiziza buli mwaka kiri kimu nti ogenda kusanga obuzibu okukola emyaka 3 mu maaso nga toyinaawo kintu kyonna kirungo kirala kyegattamu awo either olina okukwata ezo ennyimba ezimu ne muzikola remix n'abayimbi abaliko kati okusobola okusigaza share ya buli mwaka ekirala nti waliwo shows ze balabiddeko kati ng'ekikadde abantu badde bakijjumbira ekikadde batandika oyingira saa 8 show y'ekikadde ku Serena kati buli abadde ng'abira bagamba naye naffe tusobola okukola ekikadde ekyaffe kitegeeza shows z'ekikadde zigenda kweyongera ezobagamba kati ne obsessions kyemanyi bali mu kwambala kati esaawa yonna bajja wamanya ebintu ebyekisirusiru Kasiri otandise oyagala yingira Shiba nkulaba naye tojja sobola so obsessions nabo bambala waliwo n'abalaba wafagiyo bandi bonna bambale ffe twagala abantu bakole sente wamanya ebintu ebyekisirusiru Kasiri bwakyoga wamma mwambale mukole ebivu twagala abaana bafune ku sente bakazi bakulu bazalazala dda abaana school fees zibuze mutegeke ebivulu Nempozi ekirala kyembadde njagala okugamba ku ensonga y'aba Blue 3s mbadde ndi mu kwebuuza kubategeera business eno eya music temulowooza nti nno maybe omuntu yenna yandiyagadde maybe okumanaginga ba Blue 3 asobola okukola talent search ye nga ye nafuna abaana abagenda okujja in the picture of the Blue 3 olwadde weebali lwe balangirira show yaabo
owaffe eno niye yabakola bano yalina abaana abeyata basatu babayita simanya warafirika linnya liri awo lya kijamaiko Warafiki. ya already gye bali kati abaleete kuba kati twetaaga sebo omusajja wange olina omukubira akala oli wagaana omwogerako mukubira akalango mukubira akalango obudde buzibye owa Ssuubi General Hardware endejje kati owulira ofa yaŋŋamba mutwaleyo esi tayagala yeebuzaabuza omusajja talina kibatu Uncle Bob wa Ssuubi General Hardware otuuka wali ku Entebbe batabata Entebbe road noyambuka kukuba erigenda endejje otuuka endejje mu tawuni awo jalaba hardware erabika obulungi nene buli kyolowoozaako weekiri so Ssuubi General Hardware ebyokuzimbisa byonna byerowoozezaako weebiri awo ku sente ntono ddala nno so tubaye tubasaba Brian ne banno mujje tugende mugulewo za akawunti abasama abali eyo twagala bategeeza ono ye Uncle Bob namugambye agenda kunjokya ngenda kujja Uncle Bob anjokye abasama muve bitu yamebe kisirusiru mukwate sente muziwe omwana ebintu kati yabirina ekintu lyakikutte so twetubasaba abasama abaliyo mukwate mumuwe sente ndiye dogere mbadde mwogerako eryendongo wano teririiwo negedde oli owalika alina sente wano opposite climax omusajja wange owa opposite climax emaki Lugef liquor store byonna ngenda bikola n'abaana loni maaka owa abantu bemakindye akusatu kati abantu bemakindye twagala obategeeza waliwo kiriko Lugef liquor store omusajja wange Mathias Mugema aka Mr. Mumpowe so tubasaba mu kyameewo wewali ebyakabi ebiri ku original Lugef liquor store Makindye opposite climax wadde oyagala kuwaka nase neyina bbiri Arsenal tukitadde Brian yabadde ku kamera